Mu kitundu kino ekiyitibwa Mpala ku luguudo lwa Entebbe Expressway, Mukozi munnaffe Edward Muhumuza wafunidde akabenje akamujje mu budde ku makya ga leero. Kigambibwa nti ono mmotoka mwabadde atambulira emulemeredde n'etomera obupande ku luguudo luno n'oluvannyuma neyeefula emirundi egiwera okukkakkana nga talutonze. Abamu ku badduukiridde akabenje kano batubuulidde bwe bibadde. Zaade sawa ng'emu awo kitundu nga zigenda awera sawa 2 ne tufuna esimu kuva mu control room batugamba nti waliwo accident eri kugondi eri Mpala yalitiwadde ne plaza. So ne tukola ki ne tusimbulirawo kubanga twadde ku standby nze nasuze ku kiro. So lero atuse wano nagenza olaba ng'omuntu akyalimu nga magulu genzingidde munda. So Muhumuza abadde ayolekera Yunivaasite y'e Nkumba gyabadde asomera okuwaayo koosi wakawe. Omusomesa wa Muhumuza Great Kyeswa gwabadde atwalira koosi waka embeera emuyinze n'atuuka n'okuzirika bw'ategedde ku mawulire g'okufa kw'omuyizi we. Nsomeseza Edward okumala omwezi gumu n'ekitundu gwokka kubanga abadde yakajoyininga Nkumba Yunivaasite. Kitukubye enkikwe nnene nnyo okumanya nti Edward agenze ninsose butakikkiriza ng'omuntu yenna bw'abeera kubanga nayogedde ne Edward kangezaako okumujjukiza ajjako ere mu lecture y'olwaleero ku makya kubanga abeera bize yannyinnyonnyola. Bayizi banne nabo basigadde mu nsisi. The last time actually I talked to him was even today morning because the whole of yesterday we chatted up to something to do with 11:35 when he was inquiring about some coursework that we're supposed to hand in. Oluvannyuma omulambo gwa Muhumuza gutwaliddwa ku ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ng'eno mikwano gye ne bakozi banne ababadde bafunye amawulire g'okufa kwe babadde batuuseeyo dda. Kino kibeere kyakuyiga ffe ffenna ekitegeeza nti okufa tusobola okusisinkana akadde konna, so okwefumiitirizaamu kwetereza nkolagana gy'olina ne banno kubanga eba nkulu nnyo. Kyannaku nti afudde akyali muvubuka muto kyenyinza okugamba ate afudde akyagala ekintu kyaffe ekyamawulire kikule era kibeere mirembe. Abadde principal man wayogera ekintu kyekyo ate abadde aganye eddiini ye era nga ku lw'omukaaga ne wooba ofa tasobola kuva waka, ku lw'omukaaga kuba kusaba takola, lw'omukaaga kuba kusaba eba kkanisa ye. Lumu bwe nali introducing amawulire sayina abantu bamala bulungi Eddi n'aleeta script ye ng'agimaze n'angamba mpisizaamu ogivoicinge adamatiri n'eŋŋaana mu bugenderevu ne mugamba yingira mu booth kyonna ky'ogenda okuvoicinga kye tugenda okugenda nakyo ku mpewo. Nze nga cameraman mbadde nkolanga ne Muhumuza nga si reporter akulekerera embeera mu field ng'akuyambako nnyo n'obeera ng'ekifaananyi nakyo otafunye nga nonali kino okifunye nonali kino okifunye nga newe kyetaagisiza wamu ng'akwata wakiri kamera n'akola ki najja nakyefirimingira okulaba nti tuddeyo bulungi ku ofiisi nga tulina nsobi. Muhumuza ng'afubanye okulaba nti mu field takola nsobi yonna. Eno gye tusanze ne banne bwe baasoma mu Army Secondary School e Mubende. Nga no bwabadde alwala nga bwe bamulongoosa nga tubeera naye kubanga abadde tanawasa ng'era bwaseruganda bwe twawujja nabo mu secondary bwe tulina ne wano. So embeera ze z'oku mulimu nga tali ku mulimu abadde azimala naffe nga mikwano gye gyetandika gy'okusoma. Muhumuza abadde mu bitundu by'e Hoima ng'asaka emboozi ez'enjawulo ku by'okusima amafuta era nga yakomyewo Kawungeezi kajjo kyokka n'asalawo asigale ku ofiisi amalirize koosi wakawe gw'abadde alina okuwaayo olwaleero eri omusomesa we. Kitegeerekese nti Muhumuza waakuziikibwa ku bijja bya bajjajja b'ekyegeegwa ku bbalaza ya wiiki ejja.